This week on KTV. Bw'otambula mu kibuga Kampala awamu n'enjegoyego zaakyo weesanga ng'abaana basula ku nguudo bayitiridde obungi kiyite ba street kids. Waliwo bano abava mu ssomero nga tebannamala kusoma, oyinza okiyita school dropouts. Bannange nabo beeyongera buli lukya. Abaana abeefumbiza nga bukyali kiyite early marriages, abo saagala na kubabala. Waliwo bano abakola emirimu egy'amaanyi kiyite child labor, bannange beeyongera buli lunaku. Naye abange abazadde b'abaana bano be baani era baliriddawa? Kiki ekyatusobako era ani atakoze mulimu gwe? Kyenvudde nkuleetera puroguramu Ndi Maama buli lwa Sande ku ssaawa 11 mpaka ku ssaawa 12 ez'olweggulo wano ku KTV, nange omuweerezaawo Nalongo Milka togisubwa. You are watching KTV. Naffe tuli eno ne mama yatembera olumwegana olusetusula naye era tuyiya. Mama natoba kiro ne misana era ku lwaffe. Mami mazima era oli taata atasangika. Yoba nkugambe kisebo nawona bembeera mwe tuli abali eno buyita abaana. Tata naffe tuli baana, dadi kuwa tuzaala naye ate mami yatoba naffe. Batata mulima lwaki mukyawa mama ne butawa baana buyambe. Kuwa mesajiyo dadi taata omulungi oyafaayo ku bakange. Ekirumya mama kirumiza muno omwana ate ekirumya omwana automatically ekirumya mama. Dadi obuvunaanyizibwa mulinda tulo ne bw'obabbizo tolina okwebaka. Nasanga mama kalya wakaba kayitiramu emikwano. Omwana oyo gw'olaba omukuza mujje wala buli lwe ndaba anyiza mama nange muli nkaaba. Kinfeesa mama bino bye nnina emba nga seerekerawo mami. Dadi ebintu bye kugamba bikulu bitwale. Dadi mami agamba mu fyuca ye gwe wajonnonna wamusuubiza n'otatuukiriza mbwera n'aguma teyatuka. Mu bugubi n'afuugiza n'asaba Mukama n'atukuza weetuli. Kati ffe baganda be yata n'atulekerani nga gwe taata watudduka. Taata omulungi oyafaayo ku makange. Ekirumya mama kirumiza muno omwana ate ekirumya omwana automatically ekirumya mama. Dadi obuvunaanyizibwa mulinda tulo ne bw'obabbizo tolina okwebaka. Mami asaana kuweebwa muyinja ku
kuba byakola byonna byabazira alemerako baklasi embeera ne bwebekyoseemu kati yafuuka nalooya mu maka buli gwe tuziisa nagamba kawoze buli kirabo kyanjawulo mame kanebaze katonda akeera ku makya oyo mami okutetenkanya obekeeyo balidde ki olwaleero ne baba talina olumu yeewona okwebakako omanyera bwe twebise banga byenfize watadityayo byonna obisobola kyokka mami taata omulungi oyafaayo ku makage ekirumya mama kirumiza muno omwana ate ekirumya omwana otomatikale ekirumya mama yadde obuvunanyizibwa bulinga tulo nibubaokwebaka show enagweranga bamama tebakyabonabona nkwaliriza nnyo omulabi wange omulungi owa KTV esawa ziri 10 zennyini ezo regular olunaku lwa Sunday ke kaseerako akatuufu akaprogramu yo enganzi nze ndi maama mu programu eno tubeera twejjukanya obuvunanyizibwa bwaffe nga abazadde so singa bamama bokka naye nga abazadde b'abaana tukuziza tutya abaana baffe oba oliawo tuyina bye twasuula nga tuyina okubijjukira omuweerezaawo era okugikutuusako nze Nalongo Milka olunaku lwaleero sirinzekka mu studio za KTV ndimu n'abagenyi bagenda kubanga bababuuzaako afande buuza ku mulabi omulungi owa KTV. Wow. Abalabi ba KTV balamusizza nembeebaza okwekumira ku mukutu so ng'era mbagaliza okuwulirizako n'okuteesa okulungi. Amanya ndi Assistant Superintendent of Police Bogere Jackson nga ndi mukwanaganya police n'omuntu wa bulijjo mu Police Division ya Katwe. Sebo nsanyusa okulaba. Wow. Nnyabo buuza ku mulabi waffe omulungi owa KTV. Tukwaniriza nnyo omulabi waffe omulungi ku KTV olunaku olwaleero akawungezi ka leero maama tulira ddala ne taata ku programu yaffe eno egenda okuba ennungi ennyo ate enyanze ennyo n'abalala bali ku muliraano bayite bajje bawulirize yamanya nze jja kukyambadde. Omulabi wange omulungi owa KTV olunaku lwaleero tugenda kuba nga twogera ku bukuumi bw'abaana. Ebiseera ebisinga mu mwaka abaana baffe obudde babumala ku ssomero ne bwe baba nga tebasoma kisulo naye ogenda okulaba nga essaawa ezisinga mu lunaku bazimala ku ssomero n'abasomesa. Kakati nno munnange bali mu holiday emyezi 2 miramba tulina mu festive season ekivunulwa nti abaana baffe tulina beewaka era ffe tulina okuba nabo bwe babeera eri ku ssomero abasomesa bavunaanyizibwa nnyo ku security yaabwe naye ate kati bali waka ani avunaanyizibwa ku baana bano kubakuuma ani avunaanyizibwa bali waka taata wakedde genda kola mama yakedde yagenze kola ani avunaanyizibwa kukuuma abaana bano abaana baffe baleme kubanga bafuna obuzibu. Kansokerewa afande Bogere ogenda kutubuulirako nga okusokera ddala nga taata ate omala otubuulire nga omulimu gw'okola ani yandibadde avunaanyizibwa ku baana era mwe muvunaanyizibwa mutya? Weewaawo okutwaliza omwana kitegeeza omuntu ali mu myaka 0 okutuuka ku myaka 17 atanaweza 18 bwaweze 18 tugamba nti asajja kudde oba afuuse omukazi. Kati omuntu ono ali mu myaka gino gikyali emito avunaanyizibwa ku bantu ba mirundi 3. Ekisooka avunaanyizibwa ku bazadde ababiri taata ne maama bamuvunaanyizibwako. Omuntu owokusatu ye Munnayuganda ye mulirwana omuntu gwasanze alina obuvunaanyizibwa ng'amanyi nti eggwanga likula bantu abato bano basobola okuba nti ate
enkya babeera mu kifo ekyalimu babeera mu bifo ebirala okuweereza eggwanga lino. So abantu bali basatu abavunaanyizibwa, ababiri nga bwe njogedde, taata ne maama bavunaanyizibwa kyenkanyi, nga tetugambe nti ono yalina obuvunaanyizibwa buno, ono yalina obuvunaanyizibwa buno. Ate munnayuganda mulirwana asangibwa ebbali oba ebweru, ye avunaanyizibwa okulaba nti omwana ono atambula ddala mu bigere ng'obwe bwe yandibadde atambula. Kagamba aliranye omwana yenna abeera mulirwana, yenna abeera mulirwana abeera avunaanyizibwa ku mwana ono. Kati bwe tuba nga tuvudde ate mu abo abasatu, bwe tufuluma saako z'abantu abasatu tusiŋŋaana ate bannamateeka, musanga poliisi, musanga abakulembeze b'ebyalo, musanga kooti, musanga bonna abavunaanyizibwa kukwasa amateeka mu ggwanga, okulabika nti ate tulaba nti fe omulimu ogwaffe abali mu uniform, abali mu kukwasa amateeka, okukola amateeka, okulabika nti eddembe ly'abantu bano, abaana bano teririnnyirirwa, asobole okuba nga akula mu kifaananyi ekyeyagaza. Tuyanzanyo mukyala Kyambadde, oli maama nkimanyi bulungi nnyo, naye ani avunaanyizibwa kukuuma abaana? Kubanga afanda tugambye abazadde ababiri, naye wakasi balabawo temuliiwo, mukomawo kiro, ate ekiro ndowooza nzigize eziba protecting ez'enju abaana, kati wana emisana wano mwembi temuliiwo, ani avunaanyizibwa ku bukuumi bw'abaana bano? Abaana bano omuzadde munanga mpuliriza mwe bali mu holiday bazze bangi awaka tubalina, naye omuntu omukulu avunaanyizibwa ku baana abo yenze ne taata ku baana abo, oba wendi oba siriiwo, nze muntu alina okusookera ddala okuvunaanyizibwa ku baana bange. Abaana mbakuumye ntya, abaana mbalekedde ani? Bwe mba mbalekedde mulirwana, kiki kye mbataddemu ekibakuumire wa mulirwana? Bwe mba mbalekedde abatuyambako ewaka, kiki kye ntadde mu baana ekigenda okubakuumisa b'omulesa awaka? Nze ne taata kye tutadde mu baana baffe bano kye kigenda okuumira abaana ewaka. Lwaki? Eri omuzadde omu nga tofaayo, tomanya na mwana budde kibwayingidde mu nnyumba, tomanya na mwana ky'omwana oluba okukeera nga tanamana kunaaba mu maaso nga yasazedde kuba ali wa maama Naaka, okitegedde. Kwegamba tuvunaanyizibwa abazadde 10 ku kinnaakyo, nga tunaba kuyingiza mu poliisi, nga tunaba kuyingiza mu lirwana, nga tunaba kuyingiza mu batuyambako waka. Ffe nga abazadde tuvunaanyizibwa kinene nnyo ku baana bano. Omwana ono ky'omutaddemu kimuyamba omukuumira awaka kitya, n'omwana n'akula ng'akimanyi nti mami wataliwo ddali waba taliwo emala emirimu gyange, eitha ngenda mu bitabo oba ngendako ku TV oba nkola bwenti. Okiraba awo wennyini ogenda n'olaba ennaku zino kati si lwe luwummula, kati muyinza okuyitamu ng'ekidongo mu kyalo, oba muyinza okuyitamu ono 26 abagisu bazina akadodi newaffe yonna balabye. Kakati n'olaba nga bafollowers abasinga ab'abantu bano baana, ekidongo kiyiseemu kigenda kirina bye kiranga oba bikine nga bajja badduka emisinde nga bayitirivu nnyo, jjukira tekigenda koma okumpi, kiraga wala. Ne bw'oli ku mulimu oli mu kikuubo okola, ani avunaanyizibwa ku bukuumi bw'abaana abo? Tebasobola kufunirayo mutawana eyo, kuba mugamba nti mwe muvunaanyizibwa niwo kate muliwo. Era nze abaana mbasanga mukuba batambula, bano mbasanga bakola bino, bano balaze eno. Waliwo n'abasiiba ku luzzi ne bakeera ku makya ne baserengeta n'ebidomola ne baddeyo nga ku 8. Ani avuna munga nti mwe mubakuuma ne temuliiwo, mubakuumirawo munanga ali eyo. Tuvunaanyizibwa ku baana bano, tukola nnyo ennaku zino okubanga embeera tekyatukkiriza kubeera waka, naye nga tonaba kugenda kukola faayo okumanya abaana basiibye batya ewaka, abaana bano bali batya. Omwana waleme kuba ng'omukwabo abatwalibwa akadodi, olumu omwana agenda ne kadodi neerabira ne wawaali ku kadodi, okiwulidde, n'atwalibwa akadodi, mulirwana n'atamanya, n'otumanya omwana oba yalidde, n'otumanya omwana oba yanaabye. Kituufu ssente tuzaagala, naye omuzadde mukyala munanga atuddeyo, availability okubeerawo ku baana kikukakatako nga ggwe. Si nsonga ofuluma ssaawa 11 oba ofuluma ssaawa meka, naye tosuula buvunaanyizibwa abo ku baana. Ojja genda okwekanga n'omwana totegedde na mbeera ki gy'alimu. Tulina abaana ab'obuwala, tulina abaana ab'obulenzi bayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo. Kati ogenda olabe ng'omwana aleese ensonga ng'ate ensonga ogiddusa ku poliisi, naye n'olaba ensonga eri ku poliisi nga gwe wandibadde omu ku bavunaanyizibwa. Waliwo emisango gy'olaba nga bagitwalidde owa poliisi, naye ne weebuza nga mama yatangola mulimu gwe, kiki ky'okoze? Awo wenyini mukyala Kyambadde tweyanza nnyo tweyanzege. Bwe tukomawo tugendako mugumbulako katono mbulago wa bakama baffe. Bwe tukomawo afanda agenda kubaga atubuulira mwe temulinayo misango gye muvunaana bazadde balagajjalidde baana kutuuka ku ekyo. Tuvaawo katukomero.
mugere nnyo mu bulango bw'abakama baffe omulabe waffe omulungi wa KTV tuli mu programu ndi maama nga bwe tugendedde mu kuwummulako afande Bugeri mwe temulinayo misango gye muvunaana bazadde balagajjalidde baana omwana n'awerekera bw'ati akadodi bodaboda n'emutomera bw'abeera mwana muwala bumuzibyeko nti abasajja bamukutte kati bagenze ku luzzi bafuniddeyo problems bakoze agudde mu kinnya bingi nnyo ebizibu ebituuka ku baana temulinayo mateeka ge muvunaana bazadde abo mubakwatira wano nga obuzibu bumaze kubeerawo. Weewaawo etteeka erikwatagana n'abaana etteeka ekkulu lirimu obuwaayiro busatu. Waliwo ekigamba nti olemereddwa olagajjalidde oba bw'otalemererwa olagajjalira oba n'oba nga olina obusobozi naye nga tosobodde kukiteeka mu nkola. Bewaayiro obusatu. Kakati abazadde tulina amateeka mangi agabavunaana. Ekisooka ebintu bino byonna bw'omala obikola ku omwana omuto kitegeeza olinyirira eddembe ly'omutulugunya. So etteeka erikwata omuntu yenna n'atali muzadde amuzaala yekka nga weerabidde maama weerabidde taata ne tutunuulira n'omuntu omulala ayinza okubeera guardian ayinza okubeera nga ye muntu omulala ali okumpi si guardian naye muntu ali okumpi avunaanyizibwa era bw'obanga olemereddwa etteeka likutwalira wamu. Kakati abo nze siwulirangako omusango gwonna nti bannanga abaana babano twabasanze ekiro abazadde babwe poliisi ekoze eki kubanga mwe mukwasisa amateeka oba ebitongole ebirala byonna nti bannange abaana babano baabuze naye maama we omwana ono yamubuzeeko ng'aliriddawa musinga kujjamu ng'omwana ono amaze kukwatibwa omwana ono amaze kufa omwana ono naye nga nze ngamba nti singa poliisi muyingirawo ne mugamba oba ne muba nga mukola patrozammwe ne musanga omwana nga atambula yekka ali mu myaka egyo emito ne mumukwatirawo mmwe ne mumusigaza ku poliisi ne mugamba nti paka omuzadde we ng'akoze eki kubanga era kituufu ajja kujja ekyo lwaki temukiteekako mu nkola mu mirimu gyammwe gye muba mukola. Nayogedde ku buntu obusatu. Kati omwana ono omuto waaviira mikono gy'abazadde be singa alondebwa omuntu yenna ow'ebbali kitegeeza omuntu oyo yamusanga amaze okugwejjamu ate obuvunaanyizibwa bwe omuntu ono amukutte ate amututte mu buyinza abali okumpi kitegeeza omuzadde bw'abanga afuniddwa avunaanibwa omusango okulagajjalira omwana gwe musango omukulu. Kati netuleka tugenda okunoonyereza okumanya yazza atya omwana ono okuva obulagajjavu we buli naye ensonga ki ziyinza okuba nga zividdeko obulagajjavu. Naye obuzibu bwe tulina nga poliisi tukolera mu kusoomozebwa emirundi ekisinga obungi nti abantu baffe essaawa eno katugeze waliwo abamu abatudde ku TV naye bwe twatandise puroguramu eyo n'alabamu omupoliisi yajjeewo n'agenda awali emikolo n'embaga abantu poliisi kwe kusoomozebwa okwo nti abantu tebaagala kuyiga bo kye balina mu bwongo kye baagala batambule nakyo ate bw'ojja n'oleeta puroguramu eno ekwatagana n'ensonga z'abaana bagamba nti poliisi yetusibyeko abaana ne beerabira nti obuvunaanyizibwa bwa muzadde poliisi yebasibyeko abaana batya yendowooza kati poliisi etiitibya abaana batwogera ku ddembe ly'abaana waliwo abajjeko kati omukutu essaawa eno nga bagenze dda ku ccana endala kubanga bino eby'abaana abaana tebaagala biwulira naye ng'ate bamanyi nti abaana baabwe era banyumirwa bazaala so bw'abanga akuze n'aba nga alina nga wa mugaso waliwo engeri ate gyamuganyulwamu nga ne poliisi tenaganyulwa poliisi tenawe egenda kuganyulirwa ng'omuzadde taganyuddwa tuganyulwa omulundi gumu nga poliisi tuganyulwa nga ggwanga nti omuntu ono akulidde musingi okukola ki agoberera amateeka obutebeekebwe mu nkola eyo bw'onaagenda n'ogamba nti okwata omuzadde emirundi egisinga obungi kyetufunamu ti poliisi erina kyenoonyamu ate ne bakitafuta mu ngeri endala yesu tuba nekitunoonyamu kuleka nti omuzadde ali mu olubimbiro omwana eddembe lye limuweebwa akuzibwe mu mpisa esaanidde naye ate bakitwala muwango ki angedda kwekusomozebwa kwe tulina otherwise tukikola tugezaako nnyo. nsaba mukyongeremu amaanyi nze njagala mpulire ku misango nti bannange bana poliisi eze neyola abazadde awo abaana tebali ku ssomero abaana batambudde bokka ekiro kwegamba tukiraba abazadde bagwemu entiisa eyo bagambe nti bwendagajjala bwenti emirundi egisinga obungi child neglect musango naye bw'okwata omuzadde
nkugambye nti ebivaayo tebiba biki otherwise tekitujja ku mulamwa tugezaako tukola ekisoboka mwebale nnyo mwabalire ddala mukyala kyambadde abaana bamwe basiiba mu firimu era ebibanda bya firimu bigulawo saawa lwe luwummula ebibanda bya firimu bigulawo saawa 12 ku makya era njagala nakubuuza afande boogere temulinayo mateeka gagafuga bintu ebyo waliwo abantu abalina amabaala gakuba ebidongo nabo bakeera bukezikola ki kakati ku makya kuba tewaliwo banywa naye abaana baffe bakuŋŋaanira awo ne bajja balaba ennyimba zonna ezimansula ezikola ki mubeera luddawo abaana okukola kwabafuukira ki mwenna mukola nga bwe nakugambye mu kusooka engeri gy'okuzaamu omwana waka engeri gy'ogunjulamu omwana waka ate ekirala maama taata weeyisa otya eri abaana bano oyinza okuba nga munange naawe akawungezi bwokomawo akogenda ogamba omwana nti genda wali munange ondetereyo ekyokunywa mu kidongo kiri ekitinta wali mu maaso kati omwana ono kimuwa ebbeetu oba kimuwa omutima emisana nga bataddeko endongo eno okugenda okumanya kiki ekiri wali kubanga ekiro bwokomawo era gwotuma agenda akole ki agenda ndeetere sokoleke mukyala kyambadde afande ogw'omusango okutuma omwana omuto w'omwenge omwana okumutuma si musango naye omutumye eki njogedde mwenge njagadde tukirambulule okay tuleme kukoma ku mwenge gwokka omwana okumutuma ddembe lyo era omwana buvunanyizibwa bwe okuweereza abazadde be neki kyotumye omwana bwe kiba nti kyekuusa ku mwenge kyekuusa ku kikolwa kyonna ekiyinza okuba nga kimenya amateeka kikosa enkula y'omwana oyo kikyusa ebirowoozo bye so kimenya amateeka abantu abamu babatuma n'ebintu ebirala bye batya bonga abantu abakulu okugula ku dduuka n'abituma omwana okugeza nga sigala okugeza nga enjaga bo abaana bamanyiyo gye bagitunda n'ebirala ebyo bye bakozesa mu bwenzi babituma omwana kugamba ekyo siri musango ogwo omwana ono oba omaze okukyusa obwongo bwe kitegeeza kimenya mateeka era ate ffe tukitwala nga intelligence nga nsanga omwana ono ng'omutumi kitegeeza nina abantu babiri abokukwata nga nina obujulizi atunze n'atumye beekobanye okwonoona omwana ono afande mubikola ebyo gemateeka nze njagala kulaba kwejja emisango mukyala kyambadde enkomyewo ewuwo mubeera luddawa awaka tubeerawo naye oluusi emirimu tubeera na mingi egiruwe gyokoza bintu sikoza bintu ennaku zino mukyala Nalongo mulembe gwa kola nedda mukyala mulembe gwa kugwa njagala okkiriza oba ogaane nga twafulumye wano ne tutambula naawe bamaama abatakola bangi ne bataata abakeera mu nnyumba kati oyinza okusanga amaka agamu nga bazadde bombi bakola n'osanga amaka amalala nga taata yakola maama abeera waka n'osanga amaka amalala nga taata yabeera waka n'atambulako awo n'anywako kuwala giwali n'alimako emanju n'akomawo nga maama yakola kakati gwe ngamba bugambi mwenna mukola nedda nnyabo njagala oyogere n'omuzadde ebyo ebiti byonna amaka ag'ebiti ebyo byonna ebisatu anti kati waliwo omuzadde akola omuzadde n'okera ku makya n'olekawo abaana n'ogenda onoonya ssente naye mugenda okunoonya ssente kiki kyolese mu baana okiwulidde ekigenda oba preventing okola ebintu ebyo bye bakola ekigenda okulema abaana ogenda eriyo n'abaana abamu nga bali mu bimansulo ng'abazadde tebamanyi naye nga mwe bali mu bimansulo nga baana bakola activities ez'enjawulo naye ng'omuzadde takola ki tamanyi nebeerawo omuzadde omulala ng'asiiba waka naye ng'ate n'oli akeera okugenda ng'alina obuvunanyizibwa ate ku baana n'okusinga omuzadde omulala akola ki asiiba ewaka kyeva nkubiriza muzadde munnange omulembe guno gwe tulimu abaana kwegamba emisinde gye badduka mingi nnyo gyagala na kutuyisa ffe gye twatandikira oba gye twasookera naye mbadde nkusaba funa obudde mu holiday otuuleko n'abaana tusobole okufuna omulembe okugenda okugasa abantu omulembe okugenda okugasa kuba kakati ffe ng'abazadde tuli mu future yaffe mwe tutambulira tuli kati bano abaana tuli ku future yaabwe gye tujjayo si kyekyafande kakati ddala future y'omwana ono nga tonnaba mutiitiibya nga tonnaba ate n'ekirala omanyi nti abaana baffe tubatya mutya tosobola gamba ku mwana ate omwana agenda kunyiiga kakati oba ogambako waaki bwanyiga natabawa kyaggulo bwanyiga natakola kakati munanga nti bwoba ogambye ku mwana when she gets annoyed she gets furious and she wants to run away kwegamba n'obeerawo n'omwana ng'omwana gw'omutaddemu ekyo omwana nga tasobola kuba nti akakkane wali embeera okiwulidde abaana ne tubaleka abaana ne bapaala abaana ne bagenda mukyala kyambadde ngenda kuddira afande tuli mu festive season abantu bategeka ebivulu bategeka ebivulu by'abayimbi
emizannyo ebintu bingi nnyo ebibeerawo during this festive season ebirala byatandise era bijja kubeerayo paka ddala ku nkomerero y'omwaka oba oliawo n'okuyisaawo naye waliwo ebivulo ebimu ebitegekebwa ng'ate nga byakiro kubanga nze nali mbigenzeemukko byakiro ate era nga bw'otuuka eri n'amazina ge bazina n'ennyambala abantu gye bambadde n'ebigambo ebikubwawo naye ng'omuntu yaze n'omwana we mu kivvulu ate omulala nakuwa ensonga n'agamba nze sina gwe mulekerawa waka ate nze omwana wange tajja kuŋŋaana kola ki kucyakala tekirina ngeri gye kimenya amateeka abaana bano bateeka mu audience ng'eyo balabe ebintu ng'ebyo ebitali bya myaka gyabwe nga tonnabagenda mu bivulu yakutegeeza abatuwuliriza abatulaba okutwala omwana omuto mu katale kyogenda kukola naye musango abaana tebatuyambeko ku mirimu afaana bw'obanga oli wa bbaala oli wa sports betting oli wa kifo kyonna ekisanyukirwamu eyinza okuba nga nina akakawoteri kange oli wa woteeri tokkirizibwa kukozesa mwana muto bw'obanga oli wa sports betting oli wa smell film simanyi oli waki tokkirizibwa kukkiriza mwana ali wansi w'emyaka 18 okuyingira bw'omukkiriza n'ayingira kitegeeza layisensi yo ejja kusazibwamu kubanga omuntu ono obwongo bwe tebunnatuuka kuba nti bugenda mu bintu ebyo kakati omuzadde singa ova awaka n'omwana ogenda naye mu kivulu kikyogendamu n'omwana ono kitunuulire kati oyogedde ku bimansulo wetumanyi nti abantu ababeera mu bintu ebyo balina abamu banywa ku mwenge ne bakyankalana nga tonaba kutunulira mwana nti agenda kukyankalana singa omwana bamukuba eccupa sina bimansulo byokka nga tonaba kugenda kuga nti bayinza obutamukuba kale eccupa biki byagenda okulabayo era bimugasa kinga ye so kyandibadde kirungi nti omuzadde tangira omwana wo totambula naye ate tomukkiriza kugenda mu bifo biringa bino so nga nenanyini kifo nabo baba nga bategeka tubasaba babe nti babaayo ne wingi ebeeramu abaana nga balabiramu ebyo ebibagasanga abaana ebiri mu levo zaabwe naye bwe kibanga seekyo kitegeeza bw'aba muzadde nga yagenza azizza omusango nenanyini kifo azizza omuki nanyini kifo azizza omusango kati tetuganye tuli mu kiseera kya nnaku nkulu okay tukakasa nti abategesi bategekedde abakulu n'abato mu nnaku zino ezisoose bategekedde nnyo abato kati tutwale abato awasaanidde tulinde ennaku ezaffe ng'abantu abakulu naffe tukole ki naffe tugende tuyanza nnyo sabo tuyanzege mukyala kyambadde biki anti oweereza ani avunanyizibwa kukukuuma abaana kakati mugenze mbadde njogera ku bivulu kati abaana bayinza okugenda mu kivulu oba mu ndongo abawala n'abalenzi njogera ku myaka okutandikira ku 13 paka era ndooza ku 18 awo bafulumye mu nnyumba bagenze naye nga tokola ki nga tomanyi nga ate wasuzeemu ebyo bintu bibeera mwebaka nnyo temukeberako mu bisenge by'abaana bamwe ekiro mutawaanaki naddala eno festive season endongo ziringa ndongo end of year party Christmas party ziringa Christmas party tebakusabye tomanyi nakumanya nga bakoze eki nga bageze ne nga abaana bagenda wotuukira okumanya nga abaana ndowooza bagenda nga gwa 10 mubeera ludda emisana muba mukola ate ekiro eno wake up call eby'omuzadde nga tonnaba kubaako kyokulooba okwebaka ng'otuuse waka kubanga omulembe gw'obutwala sinza agamba muzadde munange nti munange olw'ensonga y'abaana bano tuula ewaka kuba ate ne bw'onootuulawo ate era balina okulya naye nga ogenze n'okola bw'oba okomyewo kikuvunaanyizibwako nga maama kikuvunaanyizibwako nga taata kebera mu bisenge by'abaana bano funa obudde ozukukako ekiro y'ensonga lwaki oli muzadde funa obudde okuzukukako ekiro kebera mu bisenge by'abaana bano olabo b'abaana mwebali ekirala ekisinga yogera n'abaana bulira abaana dangers eziri mu kutambula bulira abaana dangers eziri mu bintu ebyo naddala okutambula nga tebakubuuliddeeko naddala okutambula matumbi budde kwegamba open up eri abaana weggule abaana bano babuulire eri ebintu ebimu bye twayitamu ffe ng'abazadde nga tebyatuyamba so nga ate bw'oba okigambye omwana ono kiba kigenda kumuyamba y'okuba nti takola ki takiyitamu yogera naye tufune omukwano eri abaana baffe mu ngeri
ate awo nyini mukyala kyambadde wogambye nti waliwo ebintu byetwayitamu ebimu ekintu ekyo nali nkyogerako n'omuzadde omu naye ate abantu bakikola bulala. Omuzadde ayinza otandika okubuulira omwana namugamba nti nze gwolaba nazaala ndi wa 12 nenva mu ssomero kwegamba omuzadde neyeweerako nnyo examples nga zitisa n'okutiisa. Kakati omwana ono nagamba nze mama wange nga yali bwati, nze mama wange nga yali nze golaba natandika okuba endongo nze nga ndi wa myaka 13 nga ndi mu senior 2 nze golaba biki bikugamba no ate tomubulira ng'eyewaana kuba ati kati abo banga amwewanirako banga amubulira kiki ekyokukola naye mutuuze wansi omwana ono muwala mubuulirire mugambe tinnange ebintu bwekiti nakikola naye saakifunamu kati siraba nsonga lwaki nawe ogenda muze okufaanagana nga guno okiwulidde mu byonna abazadde bannange yigiriza omwana eddiini. Afandi eddiini nkomawo gy'oli ebintu bino omuzadde kubanga era tulina ne ka segment wetugenda okugenda awo kubikwatagana n'ebintu ebyo eby'abaana baffe okumanya ebikolobero byaffe naye abantu ab'edda naddala nze taata wange buli kaseera yabeeranga tugamba ye yakulemberanga mu class naye ng'ate ne mukwano gwange ngamba naye taata we yamugamba yakulemberanga mu class ekitegeeza abazadde b'edda bonna baakulemberanga lwaki tetusobola kubakopa babikanga ku bintu byabwe tuzammaanyi kati ffe lwaki omuzadde essaawa zino aba tasobola gamba nti munnange omuntu bw'otandika okunywa omwenge ng'oli muto waliwo omukyala munnange yazaala bwati n'akola bwati kugamba naye nga examples owazizo naye nga mu picture olesemu muntu muki olesemu mulala nze ndowooza nkiyinza oprotectinga obwongo bw'omwana wange ono bwe mubuulira directly nti nze agamba nti nga mami waali ate yamala n'abaaki kati ekyoyogerako kyandibadde kisoboka naye twayogedde ku kisaawe okeera nnyo oddayo matumbi budde webagambye ddi kitegeeza nti n'okufunawo obudde bw'abaana nayo ki olwojja kusobola obagamba ebintu ebyo nga tuloti tunaba mukwata naye ate bw'onaagenda saa 67 zituddayo n'omuzuukusa ate ogenda kubanga omuwa kibonerezo naye ng'ate gwolowooza nti osaanidde okikola ki kimugambira so factors nyingi abazadde zetuteekeddwa okuba nti twejjamu tubanga tunatambuza abantu bano bafuuke abatuuze ab'enkya abeeyagaza. Tuyanza nnyo ssebo tuyanze eri omulabi wange omulungi owa KTV tukyali mu program nze ndi maama era weereza message kweyo namba gy'olaba ku screen obuuze ebibuuzo byo afande leero twamuleese bannange tubuulire ebikwatagana ku baana n'engeri y'okubakuumamu muweereze message obuuze ekibuuzo kyo tugendagendako mu kuwummulamuko katono bwe tunaakomawo tukomewo n'ebyo bye tulaba nga z'engeri ze twandikuumyemu abaana baffe okulaba nga babeera nga batebenkevu era nga bakuumiddwa bulungi mu luno oluwummula lwe tulimu paka lwe tunaatuuka okubaddiza abasomesa ate nga bazeeyo tovaayo tukomawo. This week on KTV. Bw'otambulatambula mu kibuga Kampala awamu n'enjegoyego zaakyo weesanga ng'abaana abasula ku nguudo bayitiridde obungi kiyite ba street kids. Waliwo bano abava mu ssomero nga tebannamala kusoma oyinza okiyita school dropouts. Bannange nabo beeyongera buli lukya. Abaana abeefumbiza nga bukyali kiyite early marriages abo saagala na kubabala. Waliwo bano abakola emirimu egy'amaanyi kiyite child labor bannange beeyongera buli lunaku. Naye abange abazadde b'abaana bano be baani era baliriddawa? Kiki ekyatusobako era ani atakoze mulimu gwe? Kyenvudde nkuleetera puroguramu Ndi Maama buli lwa Sande ku ssaawa 11 paka ku ssaawa 12 ez'olweggulo wano ku KTV nange omuweerezaawo Nalongo Milka togisubwa. You are watching KTV. This week on KTV.
KTV ekuletedde doozi ya stress. Buli lunaku okuva saa 12 paka saa 1 y'akawungezi tosubwa katemba amazina ekintabuli ky'ennyimba ne vidiyo za WhatsApp ezisanyusa abazezengeri nga kw'otadde n'omuyimbi gwe weerondedde mu music battle n'ab'ebitone eby'enjawulo baakukyazibwa buli Lwakutaano live wana wokka ku KTV. You are watching KTV. Kutula njegere. Enjegere z'omwavu, enjegere z'amabanja. Itobuliro. Kutula njegere. Wano Christian Focus Center. Sawe mpaka mwendo ogw'ekiro buli lwa bbalaza obwakabaka ba stand tubyatubugwako ekiyiifuyiifu. Enjegere mumulire ez'obutafumbirwa, ez'obutazaala, ez'obutazimba. Netumufunya, netumumenya, netumufefetta, netugoyagoya. Kutula njegere. Tukinywezezza ne tukissaamu ebirungo ebibuuzo tubyekakasa. Abasoyisoyi bamaliridde ng'ensanafu, abakontanyi beeswanta kuwangula. Gw'omuwuliriza ky'olina okkola lindirira akazannyo. Manya bayibuli yo okuva ku saa 6 ku makya okutuuka ku saa 7. Amaaso gasse ku lutimbiro KTV, amatuugo golekeze Kingdom FM nga tukutuusako abakontanyi. Mumanya bayibuli yo n'abasoyisoyi lindirira akazannyo. Manya bayibuli yo nga bikutuusiddwako Kingdom FM ne KTV Christian Focus Center Mengo Kisenyi. Kulikayo nnyo mu kuwummulako kwo omulabi waffe omulungi owa KTV. Wetugendedde mu kuwummulako bannange nga tuli kwani avunaanyizibwa ku kukuuma abaana. Kubanga mazima ddala abaana kati ffe tubalina ewaka. Luli tosyasobola kwekwasa musomesa nti abaana nze kasana bateekeyo mu kisulo. Kuba mulina engeri gye muwummula emyezi 9 mu mwaka. First term ya miezi 3, second term ya miezi 3, third term nayo ya miezi 3. Kugaje emyezi 9 ku 10 n'emeka. Naye na gine 3 gy'osigazaawo ne gikulema okukuuma omwana wo. Gwolole byo musomesa agamba nti sigenda kukola leero simanyi biki siriiwo oba metro natakuma baana oba watchman oba headmaster ngoyo bo batwala obuvunaanyizibwa bwabwe bonna. Naye mu abazaala abaana mwe mulina obudde obutono bwe mubeera nabo ate mwe mutalina budde. Afande kinjagala olabo obulire omulabi waffe omulungi owa KTV. Abazadde bakole ki? Soko basibire ku ntanda kubanga bino ebisala bye tugendamu. Emiriro, ababbi, abatemu, rape cases bingi nnyo nnyo mweno festive season. Omuzadde mu kaseera kano ng'omwana akomyewo naddala mu luumu eno Rosa alikuba nti ate kiti luwanvuko okusinga ku ndala. Omuzadde kimukakatako okudda emabega atunuulire omwana ono yetunuulire ye ng'omuzadde bulamu ki bw'ayiseemu okutuuka w'atuuse. Obulamu obwayiseemu bubadde bulungi nnyo. Bwe bubanga bubadde bulungi nnyo right azze omwana oyo amuyise mu mukulu omunyine ne mwakoze ki mwayise ate amwongerezeeko ye ebipya byafunye okuva mu mikwano. Bwe nti obulamu bwali bubi omwana ono omuzadde kimukakatako ate obutamuyisa mu mukulu gwe gumu abeere naye ng'amulaga nti at least omuzadde omwana ateekeddwa kutambula bwati kino kibi. Abantu bayigiza okwawula ekirungi ku kibi. Naye gye n'osanga abaana bawumudde. Waliwo abato abatalina bagenda ku ssomero. Kati bano abato balina kalica already eri awaka etali ya bulijjo. Okimanyi ngeri y'omuzadde ali awo nga amanyi n'okwewaana nti oyo omwana okwebaka essaawa eno ajja kumala kunywako
ku mwenge era nga amutumiza omwenge ne bamuwaako mama amale kunywaako omwana amugulidde ekipa y'omwenge lwaki nga temusiba abafande akati nga tonabagenda kusiba twogere ku bintu ebiri mu communities ebikolebwa ku baana tunulira omwana ayonooneka atya omwana ayonoonebwa atya kyengezaako okuleeta abazadde boonoona abaana kati naavudde ku ssomero asanze kali kyeno yatandikiddwawo awaka mukyalo kyambadde mwe muwa abaana omwenge ate obafanda akubulidde agambye nti ngaomwana tanneebaka omuzadde nenkyewaniramu tegulina oyo omunanga okufuna otulomanamu wayo munaye ku kitundu kya bia nasooka anywako amanye ebibiswaza omuzadde waliwo omuzadde ali awo nga ye omwana we yasooka n'okulega ku mwenge gwagenda okunywa tamugamba but mami ekintu kino leero yenamukoleratenga ye and besides afande nga tetunaba kudda ku security yawabweru tulina security y'omunyumba we have holiday makers tulesa abaana okuva mu families ez'enjawulo kojja wange ampadde senga wange ampadde ninayo wa muganda wange awo okuŋŋaanyiza abaana ewaka abaana bano buli omu gyavudde alina setting eyiye mwagala tugobako kuwumuza abaana babalidasi kyeŋŋambye kakati ekyo kyeŋŋamba kati security y'abaana eri awaka anti tuli ku bukuumi bw'abaana oleese ba holiday makers bangi naye jjukira abaana bano b'oleese tobamanyi gwe olina eyo setting ewaka n'abazze balina eyaabwe faayo nnyo ng'omuzadde awummuzza abaana okumanya kiki ekigenda mu maaso ewaka abaana bano holiday egenda okuggwako ng'ate babaddewo ewaka emize emirala nga ne bano kwegamba ofunye abantu abaana ab'enjawulo bazze mu maka bafunye emize egy'enjawulo okiraba omuzadde weesuliddeyo gwanagamba ekikulu kati bangi ne boddeyo nga buyise gundi asitula omwana ne gundi asitula omwana ye mukyala kyambadde okimanyi nti ne bwoba togambye nti oleese basengaabo naye abaana baffe basomera mu masomero ag'enjawulo amasomero naddala traditional schools mu uganda nga zetwandiise missionary schools buli ssomero lirina empisa zaalyo era bakulaba embeera zo ne bagamba naye oyo yasomera buddo bwe bakulaba embeera zo ne bagamba nti oyo wakololo hayi ne bagamba nti onakuba nnyo endongo oyo alabikawo egindi saagala kwogera nnyo masomero ono alwana ne bagamba nti abo bagundi basinga okulwana mu mupiira kati n'abaana bo nga bakomyewo ewaka nabo bakomawo nga bali very different ate bagenda ku influencinga bano abaliwa abali ewaka babateekemu ate bye bakoze eki bye bazze nabyo kakati afande omuzadde akola atya okubanga abaana yakabafuna naye bazze balala buli omu alina embeera karakita ye kakati waliwo ebintu ebiri awaka byensaba abazadde batunuulire ennyo abaana bano tuli ku mulembe omupya mulembe gwa tekinologi abaana balina amasimu abamu abazadde bagabawa abalala bagabbirira kati bali ku social media bayigiddeko ebintu bingi nnyo n'ebisinga byonna bibi tukkirize akati mu mbeera y'emu bwe bakomawo awaka waliwo tv waliwo dvd firimu ki gyagenda okuteekamu okulaba era agiteekamu mu budde ki kati awo nawo omuzadde asaana okutunulawo naye bazira baana bano bamama baabwe olumu tetumanyi abaana basiiba ewaka okedde kuba kyagenda abaana firimu zebalaba awaka tozimanyi tofangayo nakutesitingako kubanga mu buli ngeri yonna tebasobola kulaba firimu zonna ne bazigweka n'otozisanga era bw'obanga oli muzadde eyetegereze ennyo ku baana bw'ogenda okussaamu ku butambitambi obwo lw'osigalamu era osangamu akandibadde kalabibwa nga si keeka akandibadde kalabibwa ki abaana ate ze ngamba n'omuzadde waliwo n'akakodyo omuzadde kyandibadde kirungi nnyo n'atunuulira abaana bano bw'oba otuuka waka balina signs bwabanga babadde balina firimu oba oluyimba lwe babadde bawuliriza bamanyi n'okwegezesa mu mazina mundaawo naye waliwo akakodyo kate nini esobola okukutegeeza kyekifa munda bagiwa enjula nebalabiranga ojja bw'oba oli wa mmotoka bwe bawulira omusinde gw'emmotoka amaaso gateke ku kateni ojja kusanga kateni ng'ezannya era wonaagenda okuyingira bwoti ojja kusanga beetereza kitegeeza waliwo kye bakweka kitegeeza waliwo kye babaddeko nga si kya bulijjo naye mu abazadde ki ekibagaana okugwako kewaka olaba omuntu okera kumakya n'okola bizinesi ng'olina abakozi naye nga tobabulira budde bwokola ki budde bwojja ku mulimu buli kaseera ne bamanya nti ojja kujja mande naye baba bali awo ng'okoze ki ng'otuuse naye gwe abaana bo ne bamanyira sheduyo nti taata afuumuka ewaka ssaawa 11 ez'okumakya ajja kudda 6 kati nze ndowooza nti oba bawadde nnyo gaapu okulaba nga bakola bye baagala festive season eno abazadde obasibirira ntanda ki abazadde bandibadde beewala okugenda okunoonya obunoonya ssente okuteekateekera abaana naye ne bateekamu elementi ey'okudda bateeketeeke abaana
kirungi nnyo bateekateekera naye olina bukakafu ki nga tobateeseteese nti byobateekateekedde banaabitwala mu maaso. Omwana yalaga ekifaananyi kyo gwe ng'omuzadde yonna gyayitira kifaananyi kyo. Ono mwana waani? Yes. Tulina ba maidi awaka. Maidi ki gw'otadde mu baana bo era wamugjawa tofa kukolera bukolezi mirimu naye alina value ki gyayongera mu baana. Okay? Ekirala abaana twandibadde tubalimitinga baani be basosietinga nabo nga bakomyewo awaka mu budde bw'okubeera awaka era be basosietinga nabo bo bali mu saakozi ki n'obalaga obulungi bw'emikwano n'obeewaza emikwano emingi kwegamaga wandibadde nga gwe omuzadde weetaaga okumanya mikwano gy'abaana bo. Omwana afune obudde obwesalira bwaviiramu awaka atambuleko naye atambudde genda kukola ki nakyo kitunuulire naye nga alina etteeka tesaawa bwezi nteekeddwa okubeera awaka budde ki era bw'abanga ava awaka. Okay? Bw'abanga ava awaka ki ekimutwala ani amuwadde olukusa. Okay? Tutunuulira abaana abawala abambala obugoye obumpi abalenzi abasiba balance abazadde nga babitunuulidde. Okay? Babikoppa wabweru ne babireeta kati omuzadde kitegeeza nti kyekiseera naye akeko mu sanduuke y'omwana maama talinayo olugoye luwanvu ffe tuzigula ayambala kakomeeno bebamugamba n'omuga nti maama kambuse taata asiba mu shoti awo nagisikako katinya ate yesibira balansi. Oyogedde ku social media wano ezo zonna designs baziraba bakebera buli kimu ne bakiraba kakati ate ani awo abayigiriza kakati wetugambira omuzadde addeyo emabega yetereeza atunuulire ye bulamu ki bwe yayitamu okutuuka waali atunuulire obulamu buno omwana ono bwayingiridde bugenda kumuwa kifaananyi ki nga tunaba okutunuulira ggwanga sooka otunuulire enjuuyo product ki gyefulumya era omwana ono ddala bw'abanga wa bulenzi agenda kuweesa ekitiibwa baba wa buwala ananywerayo mu bufumbo byoteekeddwa okutunuulira. Bannange akadde nno ko katuliridde empiiga naye waliwo messages wano ze basindise ku social media yaffe ku namba yaffe ya WhatsApp ya programu Ndi Maama weeyongera okubeera nga osindikako message tugenda kuba nga tuzisoma wano ebibuuzo ebimu tujja bikuddamu afana ajja kubiddamu era tubibeere nga tubipostinga answers muzifune naye nga tetunabagenda mu SMS zino abalala nabo bakyaweereza waliwo ebituuse ku bamaama ensangi zino amawulire gabadde gayitingana buli wamu. Bannange ono maama nga munoonya bulala ssente ennaku zino afeera anagamba nti nze bankutte nafiirwa omwana wange egindi mumperekere nno n'omulambo nalabye abananga bali involved awo naye saalabyeyo omuntu agamba nti bannange tukole kino protecting abaana bano kwabaddeko omwana w'emyaka 10 nga yapleadinga nga yagamba eggwanga nti bannange musonyiwe maama wange. Maama alimba abantu ne bamuwa ssente nafiirwa omwana wange ali Juba ne basonda ssente bankutte n'abaana bange ne babawamba naye nga abaana bano okusinziira bwe bayogedde bazze bakimanyi nti maama waabwe akola ekintu ekyo. Olowooza abaana bano bayambiddwa batya kuba naddala ono omuto abalala nalabyeko nga balinga abakulumu naye naddala ono omuto afande ayambiddwa atya? Kati omuntu ateekeddwa okuyamba omwana ono yo yamuli okumpi kuba maama ye takyayamba naye ayamba atya omwana tajja genda direct nti ayamba mwana ono naye kati omuzadde ono yeetagisa counseling ategere kyakola kikyama then oluvannyuma tujja kufuna sanity mu nju eno lwe omwana ono ate ali mu buzibu gyakomye okuba naga nti sonyiwa maama wange naye nga agenda kubeera ne maama obwongo bwe nga bumugamba nti yeeno yokka engeri gyateekeddwa okubeerawo ng'alimba eggwanga afuna ebyobwereere. Okay? Omwana kirowooza nti kiva mu bwongo bwe naye kitegeeza waliwo abalaga omwana ono nti maama byakola si biki kati direction tugitwale ku saidi ya maama gyetuba tutunuuliza omulungi. Maama yaba yeetereza maama yeetagisa counseling. Okay? Then abaana bano bajja kubeera safe otherwise waliwo okubeera nga ate eddembe lyabwe maama agenda ddirinyirira kubanga abaana boogera akimanyi ng'akitegeera nti eyo yengeri gye tulina okubaawo limba osobola okuba maama waffe okutukuza yayinanga okulimba bwati ne bagenda ne poliisi ffe twamuwuliriza kati maama wange muzadde munnange ali eyo ku mwana
kiki kyolaga omwana kiki kyowa omwana tukola emirimu egyenjawulo okulaba nti abaana baffe bakola ki babeerawo abaana baffe batambula obulungi naye ekintu kyomulaga tagenda kukyerabira era agenda kukula nga kyekintu kyateeka muki mu nkola tulina engeri gyetunoonyamu ssente ey'enjawulo naye bw'oba nga oyogera n'abaana bano kiba kizibu nnyo mirika eriyo nalonga abantu bafe abali erino gyanoga nti baana mwe mwategedde temumanyi mwe sente zange gyenzijja mmwe n'ogenda obagulira ku mirimu giri egyabamaama n'abamaama abo nabo tubasaamu ekitiibwa abakola emirimu egifaanagana ng'egyo okulaba nti abaana bakola ki naye munanga abaana babuulireyo offisi okiwulidde tobabulira nnyo ebyo byenayogedde nga nti ddatewooyo omulala omuleke mukyala kyabadde akadde katiridde piga omulabe waffe omulungi owa KTV tukyali mu programu ndi maama nga programu eno ebeerawo olunaku olwa Sunday ku ssaawa 10 mpaka ssaawa 12 ez'olwegulo tuli ku KTV era tukyagenda maaso afande boogere bakubuuziza ebibuuzo wano ono agamba nti nakigudde badinga nti walinnya lyange nakidde wini ow'erubugumu agamba nti omwana bw'aba ku kyalo nga mulekwa olwo ani amuvunaanyizibwako mulekwa sinfuuzi mulekwa kitegeeza famire ekyaliwo oba nakidde abadde ategeeza ki naye nga waliwotegeezeza mulekwa tukitwaliraawo famire ab'eŋŋanda z'omugenzi bavunaanyizibwa ku mwana waabwe oyo naye ate bwabeera nga nfuuzi olweggwanga ffenna tukwatirawo kakati message ey'okubi kino kibuuzo Musoke Timothy omwana bwe muzaala nga bannange omwana bwe muzaala nga simwagala oyo ani amuvunaanyizibwako ng'omwana ng'omuzadde tomwagala oteekeddwa okumwagala oba etteeka likikakasaako omwana toyinza kuzaala mwana nga tomwagala bwobanga tomwagala kitegeeza ogenda mumusuula amateeka gajja kukuvunaana amateeka bwegamala okukuvunaana kitegeeza ate omuntu omulala ayina eddembe okujja n'asaba okweba omwana oyo agenda amulabirire kakati omwana ono bwe mumusaako omusajja ono bwe mumusaako etteeka olina okwagala omwana oyo ate nga abasajja bo ekisinga obutabagaza abaana tebansonga ndala nsonga yaki yabuvunaanyizibwa oba senga ya ssente kati gwe mugamba nti waayo olina kumwagala ku mpaka era olina kumulabira si bwe basalako obulago tekitegeezeramuga nti olina mwagala ku mpaka ateekeddwa okukimanya baba batakikoze kuba olaga otya ati omwana omwagala si kumusitula naye oteekeddwa okubanga omuwa ebyetaaga ebikola ebisadde kati bwobanga tomuwa byetaago kitegeeza ge kabonero akalaga nti toyagala ki kitegeeza tomwagala naye oli mulagajjavu olemereddwa oba oganye buki oba oganye buganye oba oyingidde mu tteeka ebibuuzo bino ebirala bannange n'ebirala bikyajja kweyo SMS namba eri ku screen beera ng'oweerezaako ebibuuzo naye tubadde tubizzeemu wano tujja kuba nga tubiddamu ku mukutu gwaffe ogwa Facebook ne WhatsApp kansome ekibuuzo ekirala kigamba ono agamba nti yekukiriza Agatha ow'Ekitintale omukazi bw'abanga yannimba omwana oyo omwana nze muvunaanyizibwako ntya mu mateeka omukazi bw'abanga yannimba omwana oyo omwana muvunaanyizibwako ntya mu mateeka ekikulu kiri nti aba ateebereza nti omwana ono yandibanga siwe omukyala yamulimba kitegeeza mu mateeka alina okugenda okukebeza babiyita batya endagamuntu naawe ebeera ki DNA okay akati ndagabutonde kati alina okugenda mu process eyo bamuggyeko omusaayi n'omwana bamuggyeko ki omusaayi balina babikola mu DNA then results nezivaayo nga ziraga taata omuki taata omutuufu mukyala kyambadde kiki ekibalimbisa abasajja abaana bannange ndowooza nti omwana era oba omutokyalinga omwana mukulu wa myaka emeka ng'otandika omugala nti ate yewa taatawo si yewa taatawo dda eba mbeera bannange bamaama edda bwaba bulagajjavu si mbeera omukyala ateekeddwa okumanya ani gwazaddemu omuki gwazaddemu omwana kati bw'abanga takikoze kitegeeza abeera n'abangi bulagajjavu bannanga kadde katuliridde empiiga naye nga programu yo ebadde ekyanyuma guno omutwe tetusobola nagumalayo olunaku lwaleero eno programu ejja kubanga yeeyongera mu maaso ani avunaanyizibwa ku kukuuma abaana kubanga mazima ddala twetaaga okukuuma abaana baffe mu eno festive season nga tunatera okumaliriza programu eno tugenda kubanga tugenda mu kyawandiikibwa era nga olunaku lwa tugenda kusoma mu Matayo essula ya 2 ngenda tandikira ku lunyiriro lwe 11
ngateka ku lunyiriri olw'13 wagamba nti laba bwe bamala okugenda malayika wa Mukama n'alabikira Yusufu mu kirooto ng'amugamba nti golokoka otwale omwana ne nnyina oddukire e Misiri obeereyo okutuusa lwe ndikugamba kubanga Kerode ajja okunoonya omwana okumutta naye n'azuukuka n'atwala omwana ne nnyina ekiro n'agenda e Misiri. Ekyawandiikibwa kino kituyigiriza ono yali taata wa Yesu ow'oku nsi Yusufu bali bamaze okuzaala omwana kakati nno bino ebikwatagana ku protection ya Yesu Katonda teyabibulira na Mariyamu yabibulira taata we naye bataata bameka babeerawo ennaku zino bannanga okuuma abaana obuzibu nga bwatuuse okujja naddala ng'obwavu basooka okukola ki okudduka so nga protection iyo nayo ekuuma omwana Katonda abeera agikwasiza bataata taata ali eyo ng'omuntu omulala yena tandaba kuvunaanyizibwa ku kukuuma abaana bano gwoba osooka todduka embeera ne bwejjanga etabuse etya beerawo oprotecting omwana kubanga obuvunaanyizibwa Katonda yabubakwasa. Tetugenda kweyongera tugenda kubanga tusiibula abalabi baffe abalungi aba Kingdom TV. Omulabi omulungi wa Kingdom TV webale kubeera naffe webale kutula naffe webale kweresa byonna n'otulukula programu eno nze ndi maama era nkwebaliza ddala omuzadde tosubasande ejja essaawa ze zimu akadde ke kamu beera bulungi. Afande bogeresibwa nze sibula nkubiriza abazadde nti mu kaseera kano nga tulina abaana tubawa obudde ate abaana tubawa eddembe lyabwe nga twogera nabo babenga nabo babeera bamu ku ffe batuwe endowooza zaabwe ate endowooza zaabwe tuzitwale nti nkulu tubatangire okutambula obudde obw'ekiro so ne bye bakola tubiteekeko essira tube tubakubiriza tutuke okubaddiza abasomesa nga ddala baana abavudde eri bazadde baabwe bagende basome busomi ebyamagezi naye nga tumaze okubatendeka ng'abazadde. Afande bogere nga tonnasiibula 3 kusangawa 3 tulina nga tugalako omwaka mpozi ebivulu ebitegekeddwa bingi netugenda kwetaba mu kusaba olw'okwebaza Katonda okutuyisa mu mwaka ate tumusabe atuyingiza omwaka omujja nga ogenda kusabira wa Nambula anze nkuyise Nakivubo jangu tusabire e Nakivubo mu National Prayer Day. Kakati fe ngaba security olunaku tuba tutambula otandikire ewala nosembyayo okwo kale Nakivubo genda kujja sawa mbeka kubanga njagala ntegeke entebeyo Nakivubo nino okuba nti essaawa mukaaga ozinansangira nsuubira okuba nti city center eteekeddwa okukuuma ennyo nsuubira okuba nti Nakivubo eri mu city center so nsuubira okuba nti mu budde obwo nja kubeera Nakivubo. Omulabi waffe omulungi muyite omugamba gy'abeereyo okuba security eri ggulugulu. Bannayuganda bannaffe abalungi mbakubiriza okuba nti ennaku z'omwezi 31 ffenna zitusanga tuli Nakivubo nga twebaza omutonzi tuyise mu bingi ng'eggwanga ate tumwebaze asobozese okuba tuyingira omwaka 2017 nga ffenna tuli balamu nga tuli omuntu omu tuwangula omulabe sitaani. Tweyanze Yosebo tweyanze mukyala Kyambadde ogenda kuŋŋaalira wanze nkuyise Nakivubo kankwesooke nzadde munanga ali eyo jangu Nakivubo nga 3 mu kifo ky'okugenda eri ewalala wagenda okwonoona abaana jangu nga 3 jangu owulira okuva eri abakyala bakatonda ab'amaanyi maama waffe Sindi Kiganda gyali bonna abakyala bakatonda ab'amaanyi gye bali ne Bishop agenda kubeerayo tosubwa lunaku olwo nga 3 e Nakivubo jangu tukuŋŋaanire wamu jangu tumaleko omwaka guno mu maanyi jangu tumaleko omwaka guno mu buyinza nga tutwala ebyaffe nga n'abaana baffe abadde nga abatugendako badda mu bifo byabwe okuyita mbaweereza ba Mukama ab'enjawulo okukubiriza jangu oweewala tambula nga bukyali osobola okujja kulwo nga 3 nojja Nakivubo egenda kubeera nzigule jangu obeerewo olunaku lugende lukusangeyo oleme kusubwa. Tuyanzege mukyala Kyambadde omutwe gwe Nakivubo ku luno gugamba nti lagula ne bannabbi bannange jangu olagule ku baana bo jangu olagule ku makago byonna yogera byonna bigenda tukirira mu mwaka 2027 n'emyaka egijja mu maaso. Sebo webale kujja tuyanzeyo Sebo tuyanzege n'oluna bwe tukuyitanga ojjanga mukyala Kyambadde webale kujja tekyasobola kweyongerayo omuweereza mbadde Nalongo Milka sikoze nzeka mbadde ne Joseph mu control room mbadde ne Joan nga producer wange awamu ne camera operator Robert nkoze nabo mwebale nnyo mwebalire ddala tusinkane Sunday jja obudde bwe bumu bye bye.